byolaba tebikkirizika ate nga bya ddala biri ku lukalu lwa muddugavu mu ggwanga ly'e Zimbabwe era eyo kissa kineguna eriyo omugagga binyoomera eyateekawo enkola ng'abantu bakeera kusimba lwa kasota n'ekigendererwa eky'okutemwako ebigere ne beeyolera ku nsimbi olwo obugere obutono nategeezebbwako nti bubalirirwamu emitwalo nga$2.5 egya ddoola olwo ekinene ne kibeera mu mitwalo nga 7.5. Omunnayuganda singa oba ozifunye wano sigenda kubuulira muwendo gwazo muzaawano naye leka nkusiigire ku kifaananyi ku bintu by'oyinza okutandikirako okulamuza. Ettaka otandikira ku eka nga tofudde nayo oba kuliko nnyumba za bbeeyi ne bwe kubaako kibuga byonna obizingiramu. Olwo nno kyongera okunkuba enkyukwe kubanga bwe ntunula ku byange nga sirinamu yadde egula omunnyu kyekindeetera okwefumiitiriza nti nandibanga neeyita mbunjiriba kumbe mbonaabona.